Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Wallahi njagala okola ebintu bino wammanga. Wovanga mukomera, kondakitiyo okuvanga bakuwadde bbeiro mpaka wokomawo February omulamuzi abakuwadde chance oyogere n'abakusiba. That's what it means. Dini Lubowa kyaliko. Nze natula mu meeting egendo siba Dini Lubowa. Neva mu meeting eyo yalimu bajjeno babiri bali conference call. Mwalimu Deputy IGG Ann kazi wamaanyi nnyo oyo n'abalala bestajja kwogera. Ne ngamba Madamu Ann Deputy IGG ne mugamba maama sonyiwa muleke. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Okay, abato bakwemusimira live n'omukutu gwange omujja ogwa Beyond the newsroom mukkirize mbabuuzeeko. Mwebale kubeerako, mwebale kugoberera, ate mwebale kutumbula ne mubanga mutuwa ku matu gammwe n'amaaso gammwe yonna gye muli. Lunaku lw'oyo nateera mu episode endala ndi ne muganda wange Tamale Junior. Ensonga nnyingi ze tugenda obanga tutaanyaako tubadde tubulaŋŋanye eziri mu mawulire n'ebimu ku ebyo ebintu ebya bulijjo oboolyawo omuntu bye wandibadde weetaaga okumanya. Kanzikiriza kubuuzeeko mukama wange. Mugamba otya se? Nje ndi abatulaba bebale kutulaba na kutuwuliriza. Mbeera egamba etya? Sibangako bubi gwe nkulabikiranga abonaabona. Ekidi gwe Katonda kye yakuwa tobeerangako bubi. Sibangako bubi. Simanyi ennaku bano basula njala simabe kya. Tomanyi simanya Krismasi, simanya akasente tekabaddewo. Mukulu wange amu yampa sente milioni 5. Nana ne full figure oyo. Milioni meka? 5. Kanyaba nganti buli lunaku mbadde ndya kakadde okuva 25. Era mba nkyayina kati ennaku njirabirewo. Ziba zikyaliwo. Sibangako bubi. Webale kukola. Omwaka guno guli gutya? Gubadde gutya sofa? Gwe mwaka gwange ogusinza obulungi. Nzimbye ennyumba yange n'engiyingira omwaka guno. Emmotoka yange empya Mazida nagyegombanga nnyo. Omwaka guno nguze emmotoka 2 Nuwa ne Mazida. Kati ate amaanyi ngasiza mu kyalo ewaffe kulima mmwanyi. So ne ku ministry ya lands era mbaddeyo nga nyenze kebera ku ssente zange lwaki tezinnajja. Ne bampromisinze nti January before elections sente zange zijja kukola ki? Zijja kujja. Tutandikireko bino abantu tebaagala biwulira. Kati waliwo abagenda okunyiiga badde bansubira bage mbu ndi bubi baneesina kyendya munyambe. Oyagala obbategeeza tobeerangako bubi ate toli bubi. Gola nagwe neeguya. Njagala nkyawa. Nava ku nsi. Oli bibyo. Era nze newunya omuntu anzigulako olutalo. Kajja kulemererwa. Kati onaŋŋamba nti Junior lente ajja kubula ojja ewange oba nti enkuba bw'eritonnya ndikutwalako. Ekibamanyizizza abantu hope kulowooza nti eriyo agenda okuyamba. Tewali. That's a bitter truth. Omuntu kasita akitegeera nti omuyinamu essuubi ke kamanyirwe ng'atandika ng'amera kabe mukazi. Bw'ategeera nti omwagala nnyo awooma nnyo ayina amazzi ajja kumanyira n'abeewammwe abamanyiire gy'oli amazzi gasasula ennyumba oba
gazza abaana ku ssomero kati nze siina kitange yakinjigiriza tatange bwe yali tayagala kamanyiiro. Junior, tutandikire ku nsonga za Muhammad Nsereko ne Bebe Cool ku TikTok olutawo lwabaddewo era kati ze ziri mu kutambula. Muhammad Nsereko yabadde ku live y'omukulu omu Balisa Timo ne bagwanganako ne Bebe Cool ku nsonga za Uganda Airlines. Naye live we yagweredde nga kirabisenga okuba nti bano abakulu bayisizaamu amaaso naye ku side emu nekisindika nnyo ku side ya Bebe Cool nti ate omusajja yamunaabiddeko ebigere natukana omugamba nti takozesa common sense takozesa bwongo bw'abaana ayogera ekintu ekyo. Bebe Cool ne Muhammad Nsereko babadde bulijjo balinamu obugugulano oba just bakolidinze ku nsonga eyo babona ntulowooza okuba nti at least they are somehow ndowooza ebirowoozo byayawukanye naye ebirowoozo ebyawukana ne mujjamu ego ndi w'amaanyi ndowooza bwekiti ekifaananyi bwe kyalabise naye nga ensonga gye babaddeko ya Uganda Air nzikiriziganya ne Honorable Nsereko nti ebitongole byaffe ebya gavumenti birina okulaba nti bituusa obuweereza ku bantu. Patriotism tekitegeeza ku defendinga abikyamu nti kubanga maama ogenze ku NIRA national ID teziriiyo ng'ate basasulwa kati kobeere patriotic ogeye ti gyeziri nga tezikola ki ffenna twagala buweereza. So Uganda Air erina okutereezaamu ti ebizibu bye tugivumira ebimu bigisukka amaanyi. Ennyonyi zifa mu nsi yonna ennyonyi bazikansolinga naye communicate to people kitegeera and have an alternative way on how you can help people because these are the clients. Kiba kibi nnyo ennyonyi yaffe okubeerawo ng'abantu tebakyagirinnyo olwa services. So I expected the Bebe Cool to understand Nsereko's point. Wadde Bebe Cool yabadde mu bya patriotism, yes, but patriotism tekitegeeza okubikkirira ebibi. In fact Bebe Cool yandibadde tough ku Uganda Air because emisaala gye bafuna kuliko n'afuna obukadde 45 buli mwezi. Aba Uganda Air lwaki tebakola bituufu? Gwe kola ekituufu olaba waliwo anaakola ki? Nendabyeko Franga Shuma nga naye avuma Bebe Cool nga bw'ali exemplary full. Simanyi omusiro ow'okyokulabirako oba ate ssente za Gasomba Bebe Cool yali alinnya musaaki anko malingumu nga tatera kuwalana nga tolina ky'omukozi nolabeko Gashumba tatera Bebe ng'ayina abalabi. Ekintu kino kyatwewunyisiza nti olwaleero bw'otunuulira abaakumeredde Bebe Cool mulimu n'aba NRM lukulwe. Bebe Cool nsobi ki eyo gye yakoze ku luno etuuka okuwagiza opposition kuba Muhammad Nsereko katundwale ng'opposition eyabadde ali ne Bebe Cool wa NRM kaada. Anti okulinnya ennyonyi tebasooka kubuuza kibiina kibanga okuzza omwana mu ssomero. Banka sirepo ziriko nti ono wanupu ono NRM. Ffenna obuweereza butukwatira wamu. Ejja abantu basuze ku Masaka Road kiro kiramba Nziwolo n'omuntu wange ngambye n'endowooza oba yabadde mu bwenzi. Basuze ku Masaka Road bambi oluguudo lwaggaddwa. Kati waliwo NRM omusanyufu abasenza nno okuyomba NRM. So ensi yonna bwetabanguka oba weba teriimu buweereza n'otuuka mu ddwaliro nga tewali ddagala omuntu wonna afa kube ng'oli wa NRM oba oli wa DP kikuluma. So ebintu bya Uganda Air oba ebitongole bya gavumenti eriwo ku lwa NRM. Gavumenti eweereza bannayuganda bonna. Go oyina passport oyina wojjuza ng'ofuna passport eti oli wa NRM waliwo wojjuza bakubuuza ye Ugandan
kale n'olwekyo n'abeNRM bennyini balina abantu baabwe ababadde mu nnyonyi ezaakoseddwa whom you don't expect to be happy. Don't expect to be happy. So Bebe Cool tubadde tulowooza nti yandibadde ku mulundi guno abeera so much kugamba yandibadde ali nnyo ku sayidi y'abana abaana abavumirira Uganda Airlines byekola. Lyabadde ddembe ly'obutabeera ku sayidi yaabwe. Akola ekimusuubirwamu. Bebe Cool byayogera byebyo byennyini. Oyina watatu twatandikiddeawo wayogeredde nti mwabaddemu okweraga eryanyi obuyinza ku babiri bano bombiriri bw'obalaba ani yabadde ayagala okuprovinga munne point nti ye wa kitalo. Bebe Cool ayinamu obuzibu obwo. Tasobola arguments ziri hit up. Arguments ezeetaaga okulowooza ennyo mu bwangu ayinza okuba takola ki. Sigambye nti tategeera manyi mugenda ne mufumba ebintu. Bebe Cool arguments kati nga Honorable Nsereko nti ali informed nga Nsereko nti yatambudde. Nsereko is a reader akozesa references ate ne given show ina okujja nga naawe okozeeko kuki ku research. Amwe mugende nammwe idiots genda nze Serebo nze kali mu Uganda wano Bafaki baagala kundaba nti baana bato bavubuka bo balayika bandaba ku TV bagamba nti tuli b'amaanyi nga these boys bano ba YouTuber bobeeramu abali useless nga batuza onaddayo n'obagamba nti akasajja kaki k'amaanyi n'ebyo ebivubuka byammwe ebyo byobeeramu byo bindabira ddala nga owa wansi. Oli musajja w'amaanyi ky'obola bakwengayirenga Buganda wange pa ndakukyaza bati bagamba musajja omuzzenga ddayo bigambe those boys those useless boys ate nkoma bivuma mwaka guno sigenda byogerako sanyaze mbiwadde mangi ate binjagala n'obinyumirwa nga mbyogerako ate content biri binaalyo kulwantambye nakulaba ozze ne ku kooti naye kuno saakulabye kulwana yavuma maama wange naye nina omuteeka munda naye nina omusiba gwe wamusiba nze yamusiba gwe wasiba Shalom nze okay me Junior nyinza obutakusiba direct but I can cause you arrest. Nyinza okuviirako okukwata naye nga sinza kutta gwe fayire yali yeebase emyezi 4 ez'okukeetya mu December. Mafializimu wetubeera tetubeera ku site naye buli ekibeerawo tuba tuki-influence nga yavuma maama wange namugamba yeetonde n'agaana. Kyogamba kati bwamutaddeyo yayize addemu alabe addemu February nga 3 olwozaaliwala Beiro omanyi kyekitegeeza omanyi Beiro kyekitegeeza actually omuntu Beiro tofuluma na Kampala nga tosose kusaba kooti. Beiro ina obukwakkulizo bw'amaanyi nnyo. Ekisooka tuddamu kwogera ku musango ogwo wadde yakusiba. Ekyokubiri tofuluma bitundu bya Kampala nga tosose kusaba kooti. Bino nyenze kulya Christmas Masaka. Ekyokusatu bw'obula bashurities ebyo by'owulira ate be bakwata. There is a case eyali ey'amaanyi ennyo wano eyalimu abanene. Omwana oba bamuyita Desire Mirembe ayina oluganda ku mulamuzi bamugemeire yatta girlfriend we kigambibwa Makerere bafunamu obutakkaanya. Mubuuka yali asomerawa Makerere n'amukwata mbu n'amutta yamutira mu bikajjo by'erugazi. Omwana
olutalo ne lubaluka nga famire y'omwana y'amaanyi actually ey'omuwala n'ey'omulenzi zonna nga z'amaanyi famire y'omwana neegula Franka Gashumba omulamuzi bamugemeire n'akubira tatange era gwe mulundi gwe nalaba Gashumba ne tatange ba conflict nze ebyaddala yagula Franka Gashumba ayokole ki PR ebintu byali by'amaanyi famire neekwata obukadde 200 200 million asali million Lukago bazaali million 2 ze bawaayo omuvubuka afune beyiro omuvubuka yadduka omuvubuka oyo era yali akwana muwala wa congressman mu America omuvubuka nadduka kati bano ba sureties doza bamweyimirira mu kooti omuwa beyiro kooti oba yabasaba oba obukadde 2 bwe baali babagaye nti wabula muweeyo 2 babiwaayo n'omuvubuka bamufuna president ndowooza yabiyingiramu bamane bamufuna oba bamujja Kenya ng'ateekateeka kudduka mu America so kese eyo genda ogirabe bamweta desire mirembe actually Frank Gashumba agimanyiiko nnyo so kyekugaba kyeki nti beyiro kintu kibi beyiro kintu kibi nnyo naye Shalom twali tetwagala musiba yakikolerera nnyo he worked so hard to get it worked so hard nga bakava mu komera yali ne Nobert Events nayo ndabanga ebigamba akyalina bingi nnyo si ekyo kyoyogerako nti omusango butagwogerako kamusabire kyanoonya ajja kifuna Nobert kyanoonya mugule engoye enzirugavu kankubuulire my brother omuntu yenna gw'otaawa ku ssente ng'asoma gw'otayambangako mu bulamu bwe muleke people have struggled with their lives Shalom yali tayinza kugamba ti maama wange munaku asabiriza n'amafuta Shalom yali aliisizaako ku maama wange benkana anti wagamba mbu wamugamba naye maama we sima bali afumba buugi agende mu kooti oba namuvuma he has a right agende mu kooti you see that idiocy whereby you belittle somebody today tomorrow yesterday and you don't feel it ze navuma family ya Kasuku wadde naye yali anvumye eggulo limu muzeyi wange lwe yafa but we sat down as mature people and everybody accepted ti wano nakola ki wano nayiseewo naye owaganyalira kwano my mother si wakuzanyirako era ndabula ba YouTuber joking on my family ended gwe kola content wo vuma junior baganda ba junior ne junior ogw'omuzannyo gwaggwa kitange bwe yafa twaba wa views bwe yalwala twaba wa views niwabadde akyali mulamu ekati baga nti the end the chapters ended n'otuuka n'ovuma taata wange yafa kisiraani yafa bamukyayi nakyawa omuvubuka oyo naye twamusonyiwa era beyiro teyagifuna nti maanyige bakisa kya Mukama bayogera naffe ne babbala mu baminisita bw'avamu nga baakamuwa bail mu bantu be yayebaza yawunzika asabidde Bobi Wine akalulu Bosero is an idiot because the people who talked to full figure amusonyiwe are not NUP and that confirmed ebiboozi byonna bye bamwogerangako mu bakulu nti wanuupu kaya yakyeyogerera era nalaba musiru munne YouTube omwagamba bamugase section teri abagatta section guno omumwa nendaba oli owakakaya nga bad damage control abakuyambye nno ba government era awo my brother to you are the ones who are putting yourselves as targets
goyogerako kamwogere ajati oyo yali amukyaziza Mayanja yajjayo ekifaananyi ekituufu okunnyonnyola Sharon yali amukolera damage control because the boy is dense. You cannot talk about a case nga tumaze na kubuuza abaali ebweru nti bannanga ani annyambye wakafuluma kooti oli ku beyiro owoza 15 mulonde Kyagulanyi bakozeseza system siina musango. The people are, you have no sense even to know that I committed a mistake. Omulamuzi kyaba kunoonyaamu kiba kimu remorse. Wallahi njagala okola ebintu bino wammanga wovanga mukomera kondakitiyo okuvanga bakuwadde beyiro mpaka wokomawo February omulamuzi aba akuwadde chance oyogere n'abaakusiba. That's what it means. Dini Lubowa kyaliko naye kyekyamulema wali. Nze natuula mu meeting egendo siba Dini Lubowa neva mu meeting eyo yalimu bajjeno babiri bali conference call mwalimu deputy IGG Ann kazi w'amaanyi nnyo oyo n'abalala bestajja kwogera. Nengamba madamu Ann deputy IGG ne mugamba maama sonyiwa muleke ne mugamba mpa omukisa nyine njogere n'eddiini ajje wano tutuule wano ebintu bino bikole ki nenkubira Dini Lubowa essimu nanvuma nangamba agenda kunkwata nkube ndidde sente zaabwe nti nankola bwati. I looked at a fool. Dini agenda kuvaayo kooti yamugambye bw'atafukamira kwegayirira kyemusaba kyokka. Are you sure? naye ba complainants njogera nabo bagambye ne bw'akomba ku paasi akole ebintu bibiri addeyo ku mikutu kwe yali agaye bye yayogera bya bulimba. Ba complaint bagala yagamba mbu deputy IGG Ann yasindika mwami Kakooza Kabungu nga bazimba oluguudo ajjeko kampani ezimba oluguudo enguzi ya bukadde oba 8 ekintu ekitali kituufu nga president yakamala okugamba singa nali nina ba Ann 10 mu IGG's office singa enguzi yakola ki ono omusiru Dini ndooza waliwo abaali bamuwa ssente akuba omukyala nga gwakuba tamumanyi. This is a member of a first family. Ann is close to the first family mwe yakulira. Kakati ekyokubiri bali ba corporators kye bamusaba ababuulira ani yamutuma bategeere nti ye gundi ne gundi be batukola ki baagala bintu bibiri Dini mukomera. Yes. Dayo ku mikutu era ku kooti awo ba complainants banyiga nnyo lwaki saaliwo nali nina okukola ki. Actually in the morning I was talking to a big person in the IGG's office today morning. Kwambadde era nina meeting nabo. Let me tell you. Shalom namugamba. Namugamba Shalom oyina omusango. Shalom yayina fayiro 4. Kati gomanyiiko za full figure. Eriya fayiro endala ezo. Kuliko ez'abayimbi 2. Neyo omukyala w'amaanyi ali mu gavumenti. Ne mugamba Shalom. Inze wavuma mamange naye nkusonyiye. Kye tuba tukola. We reach out to the complainants. Oba balooya baabwe. Actually, balooya ba full figure. Bali basobola okugamba full figure amusonyiwe. Otegera? Naye olw'amalala. Poliisi temanyi byekola. Era tugeze ku PPU standard unit. I looked at that fool. Obeera otano omusango ku police station n'ogenda nagulumba kama waabwe yo n'avaayo. Tuyina abanene. Which big person kubanga ogamba nti awagira NUP ne bana abanene yabatadde mu kattu. Kwafu gende wajje no muwozi ne tumuwa list be bana abayamba abaana be NUP.
Do you get what I'm saying? Until next time, if he confessed that it is Bobi Wine who helped him, he will not get that help from the state. Echaja temayanja kyamugambye nti abanene be bakingiramu kutaasa. Era be bakingiramu. Ate be bakingira. Yes, ate nomala n'ogamba. Nti Bobi Wine. Kati bali abanene obo batadde mu kattu. Baliira government. Bali olukwe mu government. Golooza byonna abaana ba Nupe bakwata abanene abali mu government basanyufu nabyo. Why do they keep quiet? Nze nali mwene yopi. Let me tell you my brother. Ngate nkolera na government. Naye ng'omanyi waliwo abanene abatagala kundabana nga bandabira mu nkuubo. Ba Junior anti oli waffe naye engeri gy'oli wene yopi jankulabira eri. Oli waffe. Tebagamba nti nzateeka ssente muno. Oli bali bakimanyi ndi weenaalemu mu Nuupu nga Lubongo yawaali. Kapiteni Lubongo ate si waffe golaba mukwata. Nani emirimu gy'akolayo. Kati kyegamba nti let me tell you my brother. Mirimu gino gye tukola. State gireke. Government so things concerning state. Bireke. We love you. We bireke. Yogera ebintu byonna eno government oba tugiyingiridde tekola ki? Muganda wange we tugenze tukula tunoonya ekintu ekyo mu nsi mirembe. Gw'obonna ba YouTube obalaba bali awo balina gye balipotinga. Nze ba YouTube abenda ba mu offices abanene mu magye agenze kusayininga sente. Don't joke with those boys. Bolabaawo. Oba YouTube bonna bolabaawo bembeeramu. Baamala dde okuzimba empagi. Eriyo YouTube agwokwata ate amagye ne gajja ne gakukwata ne gamujja mukama. Kanko ekyokulabira. Frank Gashumba yakuba government bwana. Nakola sisimu ka Uganda. Biki nga Museveni gwezo obutambi bwa Gashumba emabega. Leero Gashumba bw'aba yagala President Museveni n'okumwaza tebamwaza ayitawo. What changed? Kati Gashumba mulala gwe bazaala. Let me tell you, we all come from the same mother. It's government. A junior golaba wano naina amagye basirikale abankuuma mbayina bewaga nti bakadde. Who deployed them? To protect the asset. Nawe genda bakuwe. Wangamba sida wadde juba. Kakati junior nze ninga musota. Tatange yantendeka nnyo. Soka nenda bakapa. Manyi kapange nali emmese. Soka neteka yaka kono obwete. Neteka era emmese eri kamasu. Gwe lwaki olowooza amwerona player. Nze sibera mu bigroup by'aba YouTube. I'm always isolating myself. Manyi where the problem is. That's why I've survived for long. That's why I have survived for long. Let me tell you guno omulimu gwa kamera guno ogulaba. Video eno gye tukoze egenda tuuka mu office gwe gyota tuuka agikoze. Simu nange yankubi igwembe simu yankubidde. Kati ekyo kitegeere. Wano mu Uganda bw'oweza abantu 100. Gisobola okukyala atandika okunoonyerezaako gy'osula. Bw'oweza abantu 100 abakugoberera. Bw'oweza 1,000 nga RDC w'okukyalo batandika omugawo yayaani. Weze 10,000 ezo awo yingidde mu intelligence kati iso. Weze 15,000 si ye mwaye. Weze 1,000 SFC. Kyovula bw'otuuka ewantu mu magye nga bakumanyi. But you man, you resemble somebody I know. Hey, we always watch you. Bakulaba kwa byogera biri mu amagezi. Bali boyina ba followers. Government yetiyayina bantu. Goza lwaki buli pastor akuuma magye. Lwaki Katonda si yabakuuma. Waliwo pastor akuyitako n'olowooza General yayitawo.
nenga musumba akutte Bible bwati emundu ziri aina ne pistol wano no musumba gwema hauza saba nenga pistol muli wano kojja woti taita god taita jajja mundu pa abanadini bali awo Lubaga bayina enkebe aba banadini be Lubaga omulala Katonda abeere naawe na eke muli mugongo eriyo omunadini yafa amajane gajane gatukimye byaffe ate ebyammwe ebyo ne bayingira ekisenge kyona ne bajjayo magazine ne bagenda bakibye byabo. Yes, intelligence yeggwe yenze yoli yono kakati. When I tell these boys bashalom bote balabye fetwala bako kubayisiba mutimina bye mumanyi fabala bakubulamu bwayisima ennaku zenga zigwayawo. Yes. These boys bantambi, they are joking. Omanyi bo bambi obuzibu bwabwe bagudde mu kintu baluze kibi kyakusaaga joking osaagira kwani Vuma Junior takwinaako buzibu ajja kusonyiwa mu bulamu bwa jajja Ichuli obusemba yaawo. Let me tell you, tewali munene mu ggwanga lino Isima gwe yali tamanyi. Twagenda mu Arua nga twaniriza General Muhoozi ne batugamba mugende mu simbe layini emwaniriza ne tugenda simba layini nga General Muhoozi bajja bamugamba ono yegundi ono jajja Ichuli n'amuyitako General yadde emabega. Naka you are who? Jajja Ichuli n'alagira Isima bamuleete amulabe. I don't know whether Isima met the General. Isima yasanyuka nga ba Toyota baagala Isima. Kati ebitutwala mu Arua tuba tutambula ne Isima ku speaker pande betutugwa ku Toyota yali ne Emma nga atugamba Isima lwaki sibawo amafuta ne mujja muki twasula mu hoteli ya bwerere nga ne sete. Isima wa speaker sije yali abeera Anita Amongi nga Christmas bwetuuka speaker akubira Isima, yes my son Isima, come pass kalate mu security nga abasajja Isima bamutegeera naye Isima ekyo kyamukwata ku bwongo bambi kitegeera omanyi ffe mwene kwata ku bwongo n'alowooza naye atuuse mu balangira n'atandika okulosinga zi red line. Yalina bakwano be mu security abaamukubiranga buli kumakya nga bw'aba amaze live ne bamugamba Isima kino tokiddamu, Isima kino tokiddamu. Naye mu nnaku ze ezaasemba teyafunanga ssimu n'emu, teyafuna ssimu n'emu, teyafuna. Naye baamukuba amasasi n'ensimbi nze natya nannyogoga. Nze nafunamu ebyokuyiga bingi. Kasuka oyo omulaba lwaki yava ku bantu by'ebintu yalabako ffenna twalabako. Isima baamujja mu mmotoka ye okumuteeka wansi mu ttaka wali aba forensic nga ne bw'omutunuzaamu kamera tayogera. So bano abaana bategeere nti we are operating in very 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 tough times. Era olaba Junior nga nina abantu benga nti gundi mutadde mawulire muno my brother oba mu YouTube muno wetuli yiga okuta abantu emizimu gyewammwe giba gikubikira. Wallahi Isima singa yata ku bantu abamu yandibadde mulamu kubanga bo tebaamugambanga mazima
balinga ku views ze nga bamuga kuba tibe editinga kuba na kuba Jakana Nadduli emoroka ya mutomera yali ku boda ina go picho ogunene emoroka ya mutomera ndedda ne mabega era benti afudde nenga Jakana baberanga unekanka kawena basanga sawo wa manimbi baberanga mwogo omuti ne kanka kawena basanga ne mga Jakana va ku Banyarwanda zega mazo okutegeera ate basajja bagera omanyi tata wange oyo yafunanga information kati Jakana bwavuma Abanyarwanda muzeyi wange nakubira muzeyi Nadduli namuga nti omwana mugambe ave ku baki nenga nga kikankaka agenda nawe alabi nenga kikankaka tekimukiriza nja kukubenga tomotwe nga kikankaka tekimukiriza chuga sabula kwa kaka yali afuna views ne baba kwata ne baba twala ku side directorate ne baba gamba banange ebintu bino lwaki mubikola ki lwaki taloza amawanga tebuzevaamu Jakana ne tuloza ati bamubuliridde akoze ki bajja ate kuvuma ba side bali baba bise mutubanyira mutya muli desete za Gasumba muli desete za Abanyarwanda ndoza balina bone batendo wale nabo wange omanyi people don't know nti omuntu wakutwala mukomera soko omwebazi akulekedde obulamu people can do worse tuve ku bantu nanga nange mwendi abantu tubagende kitono nobody va ku Kenzo tayina kye yakutwalira omusajja yava ku street go omuntu ategedde tata wenga wa myaka 45 goyita omwangu omuntu afumbiddwa minister afumbiddwa awasiza minister ayinza kwa afumbiddwa minister ku myaka ejo ngate yava ku street nga gwe yasoma tolina wadde muwala wala disigwofunisiza lubuto wadde owa chairman ku kyalo Kenzo si mwangu nga bwali Kenzo si mwangu ate kati si mwangu ddala kubanga family ya chef ali ogimanyi abaana bo bamanyi gye bali maje bamanyi mu Bank of Uganda nobody sagala otukabye maziga nkoyo okutuna mu ntaana za mikwano gyange nkoyo okulaba abakwano bange bashalumu nga babasiba naye butampuliriza nzibane waliwo film bagita Magic Cape waliwo yali alaba bagenda okufanga obukofe neyo nekowe katuko kwakala omuteko kugera mutwego nange simanyi lwange naba nebyemmanyiko guys bwenkugambanga akakofiira okalaba nkalaba ku nobati ndaba akakofi sebaka nsibula ndoota ebirooto nobati event ng'ogendedde maanyi buli wenebaka bwenti gamba kama kirooto kino lwaki tokyenzijja kuma gisiiba ewange kandaba nobati nobati anakola ekintu tagenda kuba Kenzo abalya ku Kenzo abamulyako waliwo abantu bangi abamufeedingako abalabira ddala oyagala bazza gye baava oba nkyaliye ne sikini ekyo si kibi naye kyayina emiguunwa wakyaliwo n'omu bali bayibula kabaddi yabadde odda kulima butungulu akabira kakala ne bwoyisawo bwoti kasita mudogo antifairo mudogo yaba kati buli alien wata nga tuleeta omulamuzi
ebyali ye ne biringa bya Salomu ne Dr. Kironde King of Kalagwe tuba fayiro bagiriko bombi eri wano omuyimbi alina fayiro ya Mada ng'abonyebonye nayo ati buli bwega bamuga agenda oyimbe nkoye sijja biyima ojja no biyima ojja biyima na siasa ekyo siasigenze gavumenti eyina emiggo gyayo gyeba yakola ki kalize jjo niyatondaba olunaku lujja kukya lumu banjoole bansomera emisango nga musanvu. Let me tell you, I know it. Budde bwange gavumenti eno nga yayagadde kunjoola osangayo fayiro musanvu wakola bwoti wavuga tolina namba plate wayita ku bitaala si papa bamusomera namu ekyo naye ng'omukulu mbu yabba omu Sudan baleeta mu China naye gavumenti eno nedda papa yetema bajja mu China wali mu Kisenyi naye ng'omu China gwe yabba mu Sudan baleeta mu China bamujja mu Kisenyi wali nga n'omu China tayina nangato mu bigere mbu gwe yabba $25,000 bonna munene bagaba babuuza omu China ate nga bamukkiriza okwogera historo this government eyaffe ya bulipo kati Faza bamukutte bwakukusa sente Faza Sekabira naye akukusa sente nammwe mumukukusa bukukusa ate muwambe bwe mutyo manero ndalingisinga yagenda mu kooti naye mumuwambye wiiki 3 atakukusa sente ate namwe muwambe so bajja kunyigira koma nange nkyanoonya byendya nawulidde abagamba bunaleese ekisa kya Mukama avuma ajja Adija Namyalo ku live yange nkiddamu bannange bantu bange sibeera mu ntalo z'abakulu sizirira Hajjati Adija Namyalo oba ayomba n'ekisa kya Mukama tebinkwatako sinza abalonda bwe baali babalonda saaliyo buli omu emirimu gy'alina okukolera omukulu sigimanyi ku bonna siina na gwe nenkanya naye emyaka gwe nnyinza kutuuza wansi muge nti wakoze bubi ngaani kisa kya Mukama mugambeko ngaani is a special presidential assistant on service delivery. But what about the president asinkaje ba makanika waliwo makanika adayogera ntulaba kisa kya Mukama ngalinga mugawaye ate bali bagamba nti yabadde agamba makanika mbukuba ekitali kituufu actually omukolo ogwo kisa kya Mukama yatwala ba makanika president yamuwa naye omukolo yagutegeddeko eggulo limu nalina ekisa kya Mukama naye bamukuba ekikono ate go president omanyi kuwa assignment ate newabaawo yagenda mu bamakanika nga totegedde ate n'abitwale wa president kisa kya Mukama naye babadde bamukuba olutalo lwabadde kololaawo olumanyi naye yazenga mugenyi naye yawambye buwambi kazindaalo naye yawambye buwambi ki muzindaalo ate abo bonna abayogedde kisa kya Mukama si ye yabaleese president mwennyini ye yagambye abantu ababadde mu tenti bonna bajje bakole ki boogere waliwo era ka video wekalinga agamba BSFC iwewe askari wacha let them come Uganda etuuse wano omuntu bamuwa okuzindala okwogera ne president asaba engatto yabadde asaba ngatto yennyini bwavu olaba naddini bakyasaba amamotoka munne bwavu kakubuulire yasabye engatto olaba abagagga bolowooza nti bagagga bakyabba president mazegera kubanga kati emyaka 4 singa president Museveni abantu abamwetooloola today singa siba bebekulu ni nabo bakyayagala tebakuta leka ne Junior naye agendeyo omusajja alabe ku face empya tebakkiriza boboka be balina okuba ne ssente kujoga bujozi nsi kyobala zisibigendamu
ndabiyeko mu kalulu bansasula $5,000 buli mwezi kwanja kunyiga kati 5 lyezaki tatange yalwana munsi ne Junior wadange yalwana munsi ndya ku pension ade ukawa katoyo omwana wo mulwanyo you saw shall be poor yes bagano zimpa nyende wa Bobby Wine okusala obusazi nenzire kavule si generally addemu mpito ogwokubi sale jeno sale musale yanse sinkana nangamba nkukolere ki tunyeze ekimye sente za kusasula lodge zange bamalaya bamanje ati nale munjaga zaki zikastambera ne lodge zange nezasula bamalaya kati mba netaaga mulimo kinayo obonda toyina nampa $7,000,000 meka 70M full figure bamuwata ile kwena zimbe nyumba biki byonna naye jeno ngandudde okulaba sente ngaza gulawo jeno tatange yandoosezza ina byayagala okugamba kati owalotole jeno sale taina byakutuba wa president ateyeta mwami Tamale yandoosezza nga ina byayagala nkugambe bampa appointment bya president ne wakuloosera tebakutuba abo bazibu abeeyo bazibu olaba omulwadde yalwala ne batamuwa wadde ekikumi abeeyo tebabamanyiira state house mutata yakulozera bakwa kwa Junior lugayo sinaga eriga nabo Junior nga tuwumba nga tumalira nalabye undi nalabye Ibulake Mukasa ennaku zino ba YouTube atuli bubi kanetwa Ibulake ine fitina Kasuku era yankubira era for the first time nalabye oliriza ge no siagala muntu awala na Kasuku Kasuku nze mzamwewalanira neto yagala nze bwemba nvuma omuntu nzamwevumira kuba mmanyi bwe naaba mwetondera era nsajjumu nze musime nyinza okuvuma leero enkya ne tuddamu ayinza Junior mpalana si walana no Ibulake awalana Kasuku era yakubira buli YouTuber buli blogger nti Kasuku alidde olukwe muki mu shalom yamululira muwa Kasuku yatuma shalom avuma abantu atuvume ye Kasuku ebbanga lyamazeyo yali avumye maama wange nedda actually Kasuku yagamba shalom kyokoze kikyamu iki mugamba kakati Ibulake ayina bakiyita embiibi ebyamulema omanya akasajjawo ka Ibulake kaali kalugu kalina ne sabe Canada gwe kyotamanyi Ibulake yasooka n'aloga Kasuku olubuto Kasuku ne bamugamba nti mulwadde waki wa gonde wa alusaz dogo lya Ibula namugamba Kasuku that boy might be bewitching you Kasuku yazimba ngo olubuto bwati nga lumuli entaana akasasiro w'ekiteezi nenga Ibulake yabikola era Kasuku okubanga aterera nga Ibulake ali nnyonyi Ibulake walana Kasuku because Ibulake yewe yabeereranga ebbanga lyasabiriza ba mama Fina Ibulake ebbanga lyamala ng'akuba oluseke talina kye yakolamu kuzaala bakazi kotido kuzaala abaana wa azadde eno Ibulake alina abaana kumpi 15 kati yagenda okuba ekyeyo ku myaka gy'enkaaga Ibulake musajja mukulu akuba ekiriwa era asenyambala asimanyi Kasuku amuluma obugagga bwa Kasuku bumuluma ye YouTube yagizanyiramu okujjako okunyampira ku set wano ku Spark TV Ibulake yasoma amawulire okikakasa Ibulake okujja ku NTV yatandikanga bana abagatta waya tibade waya eri mu gisibe solo tape Ibulake kwe yatandikira naafuna omukisa Katonda namuyamba management gundi nagula NTV omuyindi ani Agakani Ibulake newe baafunira omukisa kwa Agakani yaga everybody should work nenga asoma amawulire oyo kati ayina ennugu Kasuku nti Kasuku ye YouTube asinga Kasuku afunye sente ate Kasuku talina mutima mubi
bonna banna bakoze eki abaagaliza Ibula yayagaliza ani Ibula okujjako okutuloga nze oyo omwana alyandozeeko n'ekinaanansi oyo Ibula I remember kasajja gwe sikwagala kankubidde essimu hey Junior Kasuko gwe Ibula Kasuko is my brother I can't do anything bad to Kasuko okujjako kale okumove my and there kana era ali useless taina nyera taina makuru era manyi Junior Mawube yangamba dda yage yakubide si obaga kusaba daba yage tira yomusajja yavubye olububa anjagaza nali muloji nga nebasa ndi munda mukazi ntwale embye namba nje kuwerewa namugina ekisajja ku Christmas kuno yagale badaka kati nvemu muwe namba kwega nvemu mukazi muwe namba tabiddanga mu ebyo nze nawumudde mwaka gojja era oluvano nyenda kwebaka emusime ya fetwa umudde nyenda mu guest house wali waggulu kwebaka ngabo ya buli abaana be Makerere abagala loni za Tucson era omwaka ogujja benyenda okuddamu kugabira bano bawala be Makerere fees sina Tucson yampeddeko njalayo $5,000 ensasula tuna negotiating gwe kisawo kyo wazera kyo era office zenziri awo muloja ku guest house kisawo kyo kiruda gwe jagula bizibu bawala benjagala bawala tuyambe ku galo charity some ketuyambe ku bazadde abaana basome sofa nga era yesembero ddala nategeddeko nti protestive vote olwayiro bw'omala okukalonda akalulu dawaka nga 15 bw'omala okukalonda ate wabaddewo toyi we banaapama era badde ewaka baagalawo ki bajja tubazisa obululu bubi Pastor Serwadda yagaye yakake bw'amala okukalonda ayagala abeere bamulabira poza ayagala sasi omukulu yangambye buli musirikale agenda muwa amasasi 10 mu Amerika 13 naga do your mercy well leka mwana wange muddewa ko omukulu abala akalulu muddewa katubala akalulu teri byakabanja nakakuuma kalonde kabanjizeewo ku radio gwebeera awe wo kabanje naye wali ku polling station tetwagalawo omuntu bw'omala okukalonda tambula ogende otuleka abanaakabala tukabale si lukujjukujju kwagala kuyisaawo gundi kuba president yagamba nti tuli nupu yamubba akalulu kati mbadde ndowooza naye yandibedde ku luno n'agamba abantu be njagala mubeere omukakuume ng'obululu buli wabwolaba bwe tulina mutuleke tubale obululu bwaffe bannayuganda mutuleke memusimeya lwaki temuva ku gavumenti yaffe ne lwaki mutuwala nabwetu Bob Wine oyina abantu yes n'akalulu kaffe tukabale tomanyi fe abakabala Bob Wine ayina abantu tukikkiriza but we shall count the vote fe abaanaalemu fe abalina akalangirira n'akabala so buli omu akola omulimu gwe mujje mulonde era nkunga abanupu ab'NRM ab'FDC mujje mulonde muki mu bungi tukabale baba kano ko tujja kabala we are ready to count the votes nga bulijjo myaka anera fe abadde bakabala naye mutuyambeko ku mulundi guno mutuwe space we tunaabalira olingiza ki mitazi mmeka adde waka emusimeya temuwabya abantu guys ebya mitazi mubireke mudde waka mukabanjizaawo mwagala kutisa bantu Serwadda agenda lemerako yagambye n'aba ajja kulemerako emyaka gye ne waafa kati era tewachi byalidde abiridde naye mwe abato musooke muve musooke muve mwe n'ebiseera ye kale ne bwalebeerawo ye musajja mukulu Anko Serwadda byaliddeko bimala
naye gwe agwokyalina ebbanga leka abantu babala obululu enkyanga lumu nga tumaze okukabala 16 17 awo mukabanjize ewamu kale mutulekere akabaka parliament aka president kale ne akabaka parliament kwa bulondera lunaku lwerumu muleko omuntu akumaako mubaka we ng'ate parliament yegenda olonda omukulembeze w'eggwanga twagala babaka ate okusinga bwe bukyanga parliament yerina olonda president yaddako tugenda bikalubya nno Bobi Wine asigala eri n'abantu be ffe tubeere n'ababaka baka tubeetaaga ku kifuba naate kati twagala babaka bangi kirina kye twagala okukola mu parliament yawo ng'omukulu tannawumula tulina sections ennyingo zetwagala okunyingolinga awo ng'omukulu tannawumula tugatte section tuyina twatuukawo dda si we tuli meya butakkiriza twatuukawo tumazeewo ebbanga togaawe tuli twatuukawo dda ndaba era taatange si yabaddaddako anna so mudde ebbali mukuume emirembe abavubuka temwokya bipiira temwekalakaasa bino tukabanje simanya tukakuume mu biveeko ffe tuli tukalonde tugende olukagane muwandula ye mwamuwandudde sajja watu kati alukaga bambe mulonzi kati ekyamuleetera obuzibu byali ebintu bibiri electoral commission yamubuuza wasomerawa mbonna bisunsa ne bamugana eryo nga lyabala nti ate emabega waalyo we wali eri abalenzi nga teririiyo walukaga ne bamugamba ekyokubira ekibuuzo ba obibo be baani nti eyeekolera itongwa awe bamufulumisa awe bamunalifayingira awe bamunalifayingira neyeekolera itongwa n'avaga nti ye teyasoma alina bbaluwa yamugira yabadde tayinza wona ankowaalu yabadde tayinza wona bibuuzo byabadde bibiri wasobera wadda bisuusa ankowaalu we are happy to see you this evening. Have a nice day. Gandhi study. Busiro Magola akatolo yagenza okajja yawo oba Segona kisawo giri yawo ali aji kiyimba yinzo bakuba weni alem kiyimba yinzo bakuba omanyi lwaki Segona bamukoye ye bamukoye lwamalala oli Magola tali nnyo mu bantu kiyimba yabaddeko omukulembeze kiyimba will end up winning because waliwo abanopu abanyivu eri NUP omusajja mumunominatinga mutya ne mumuwa ne kaadi ate ne mutuuka ne mugaa ati isi ekola ki yeyamujja oba kaali kabadde bajje kuwalukaga ssente bo bamukube kwa NUP yali ya ssente emirundi ebiri yali ez'Amagola n'ez'Awalukaga nega Amagola gwerinda ngeziri etya kaadi zaabwe erufu kaadi zaabwe erufu discussion enaba yalulala wali obaddeko mu NUP nze nabeerayo nali advisor wa Bobi Wine Junior kale tukomye wano atufundikira so atotabula so ebyo binaaba byalulala kolabika olina gwe byoyagala okuteesa nkwata omuzindalo gwoteese lwaki ozijjako ebitiibwa byange kale gwe wali advisor okumala ebyakebeka nange sikyajjukira bulungi naye naliyo kale tetugenda kusukka wano akawogezi koldako olwaleero Tambale Julio ono musaba tubeerengawo kaakadde ajja kumpanga yaakadde lwakuba takwasika of course naye alina channel ye Tambale Junior live yaŋŋambye nti omukulu nange ajja kunkyazangako mpola mpola
tulaba ate embeera nga bwetambula. Mukama Katonda batukuumire ku Beyond Newsroom mu kuntu kwaffe ogwa MC Meya Live. Bye bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.